waliwo obubonero bw'osobola okulabirako nti kati omukazi ayimye aweddeyo. Waliwo wentera bagamba nti omukazi osobola okumukwatako oba osobola okumugamba obugambo obulungi n'ayima, naye guno omuyima ogutandikirwako abasajja abasinga mukolera ensobi ne muyingira emmana n'ekala nga waakagiyingira bw'oti. Naye waliwo obubonero obuli visible bw'osobola okulabirako nti kati omukazi essaawa nteekeyo omukira. Ng'akabonero akasooka, omukazi buli bw'ayima ennyo n'ayitirira atandika okussiza kumukumu. Tyabadde assa obulungi katugambe atandika okuba nga assiza kumukumu ng'ate like enzisa ye ekola saawundi singa eno enzisa eya bulijjo, ng'atandika okubeera ng'omuntu asikina naye ate nga tasikina. Akabonero akokubiri kwe kuba nti omukazi atandika okubeera ng'ali uncomfortable, like omanyi omuntu ng'omulaba nti tateredde ayagayega yenna wenna awulira ali bulala, asobola otandika okukwatako n'akunyweza n'akusika ng'awulira ayagala kubeera nga yeesonseka omukira, naye omanyirangawo nti omukazi ono ayimye naye kasubire sinnababuuza. Kumugamba mutya abaagalwa abalungi abeekumi n'okusinga 5256 kansibira muli bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Akabonero akokubiri kwe kubeera nga omukazi ono atandika okuteekako oluba oguumirize oba akuma akalira akatinitini. Omuntu abadde annyogoga naye mba mubadde mu ruumu nga kuliko essinga wannyogoga, omukazi atandika okubeera nga abuguma ne mba mutaddeko faani, atandika okuwulira nga ebbugumu litandise omusukkako. Lwaki? Kubanga blood pressure ye eba erinnya. Kyova olaba aba atandika okuwulira ebbugumu eryo mu mubiri oba otandika okumukwatako ng'owulira abuguma. Then akalala akabonero k'osobola okulabirako omukyala kwe kubeera ng'oba okutteko mu kifuba kya wano maybe oli kuweeweeta ebbeera oyisaawo kuba kati gw'oba omanyi obubonero bw'onoonya, otandika okuwulira omutima gwe nga gukubira kumukumu kubanga omuyima olwo guba guli mu process oba omuyima guba gumususseeko. Akabonero akalala k'osobola okulabirako omukyala nti ddala ayimye aweddeyo kwe kubeera ng'ennywanto zino zeereega ne zibeera nga zonna ziwaze. Nabagamba omukazi ne waaba n'ebbeere nga lyafuuka sapatu nga lyagwa nga lyeyala kuli, bw'ayima bino ebyaddala bino ebyalagirwa munnange omukira ennywanto zitandika okubeera nga zeereega, zitandika okubeera nga zimuluma, like yenna ebbeere liwaga generally n'abeera ng'ali bulala mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Akabonero akalala k'osobola okulabira omukyala nti ayimye era kati ali ready okubeera ng'omuteekamu omukira kwe kubeera ng'omusino gwe guvaayo oba gupundukayo oba omusino gutandika okubeera nga gufuuka red, gumyukirira nobeera omusino gwa red oba gwa pink but kala eyo edipeninga neva mweno kala gye gubaddeko era oba ogutunuulidde oba ogulaba nti oluusi ate omulimu ogumuyitirirako omukyala aba tayagaladde n'ekintu kyonna ekiba kikoona ku musino, aba awuli ayagala kintu kimu kyakumuteekamu mukira abeere nga akkakkana mu mbeera eyo. Akabonero akalala k'osobola okulabirako kw'enfuli. Enfuli ezo nabagamba omukazi bw'aba ng'ayimye bulungi zizimba, naye gwe n'obeera nga ku buno bonna akamenya tolina kabonero k'olaba ku munno naye n'omuyingira kubanga okutteyo nga waliyo otuzi otuliyo gwe no assuminga oba gwe no confirminga nti confirminga nti ono kati ali ready ayidde n'omuyingira. Omukazi buli bw'omuyingira mu mbeera efaanaganako bw'etyo weesanga nga munnange tawoomerwa oba nga tanyumirwa ensonga zakwezina. Emmana ekala mangu ate n'obwagazi ne buggwaawo. Lwaki? Kuba abadde tannaba kubeera ng'amalayo. Emmana bw'eyima etandika okubeera nga ezimba oba buguda azimba then n'ekirala expandinga n'ebeera ng'esobola okubeera nga accommodating omukira bulungi nnyo ng'omunno teyeemulugunyiza regardless of the size. Ekirala omukazi abeera very sensitive nti ne bw'omukoonako bukoonyi yeesika ekitabaddeewo nga tannaba kubeera ng'ayima okumalayo. So bw'omu ku bubonero bw'olabirako omukyala nti kati ayimye yeetaaga mukira. Then n'ekirala ky'osobola okubeera ng'olabirako kwe kubeera nti omukazi w'oba oli naye oba bw'omukwata wansi eyo emmana eba etoobye ebyaddala. Muve ku bino byemukwatakwatayo ng'otuzi gyetuli. Emmana eyo giraba bw'eba ng'omukazi ayimye etoba n'etoba yonna n'etoberera n'ebeera nga teri yonna ng'ejeberedde ng'eriŋŋanga giyita olutobazi. Kakiyita olutobazi nga ne bw'ogikwatamu n'ogamba nti kooteekeyo engalo zo okube bw'oti
etandika okupiisuuka like tepiisuka gano agabuka mu bbanga but gasammuka netandika okubeera ng'esammuka kubanga aba ayimmye nga yenna aweddeyo. Ebiseera ebisinga omukazi osobola okumuyingira ng'ayimmye bw'atyo naye ate n'obeera ng'olemererwa okukuuma omuyimo gwe olw'enzinayo maybe nga mbi oba nga gwe kennyini amuzina tomanyi webazina mmana eyo gy'oli otetenkanya. Nabadde nakozeko vidiyo nga mbagamba nti emmana za njawulo ate emmana ziringa bw'olaba kkufulu n'ekisumuluzo. So oba oyagala omukazi omutuusa olina okusooka okutegeera kika kya mukazi gw'odiiringa naye na biki by'ayagala. Bw'oba oyagala okumuzina anyumirwe sooka omutegeera awo n'onaagenda okumusimba omukira ogenda kuba omanyi ky'okola oba ogenda kuba omanyi ky'ozzaako. Either muntu wakubeera nga omusabula paka kuwulira bubi oba muntu wampolampola byonna ojja kuba at least obiinako idea nga togwira na bugwiranyi mu nsonga za kwegatta ng'olina omukyalo ono. Oba no bw'obumu ku bubonero bw'olabirako omukyala nti atobye oba bw'olabirako omukyala nti kati ali ready mpozi n'akabonero akalala ke mbadde neerabidde kwe kubeera nti atandika okukusika ng'akuteeka ku mubiri gwe so that omukiro ogwo aguteekayo. Abamu kimuyitirirako n'agwesonsekayo. Kirungi nnyo omukazi okusooka n'omutiizingamukko nga tonnaba kubeera ng'omuyingira n'otwala akaddeko tewali bintu bya kupapa. Muweeweeti ne bw'agamba nti nze bannange n'atandika okubeera abamu batandika okukola eyo sound by the way ng'alinga embuzi ezaala. Mwali mugirabyeko nga agira omanyirawo nti omukazi ono kati ayimmye yeetaaga kubeera nga musonseka omukira. Omukazi bw'obanga ayimmye bulungi nnyo n'amalayo bw'omuyingira tekikutwalira eddakiika 10 okubeera nga omukyalo ono tannasamula. Naye omukazi buli bw'omuzina ng'omuzinira ku tuzzi tw'ebbaafu ng'omuzinira ku tuno otuziga tw'emmana ekituufu kiri nti talwawo kubeera nga alwawo okubeera ng'asamula. Lwaki? Nti kano akabanga akasooka oba kapiriyodi akasooka oba lutu ebbiri emu esooka zibeera just teziba za ddala era abeera tagenda kubeerawo mbw'anyumiddwa mbw'oba mbuki just bibeera nga byakumala budde nti obadde omuweeweeta kati omaze omuweeweeta kati kiwedde. Naye mbu biibino aba tabiina olw'ensonga nti biba tebiriiwo biba bya just. Kale munsikirize munnange vidiyo yaffe ekome wano naye nga sinaba kubasiibula mwebale kubeera nga mubeerako mwababeerako nga buli bwe nteekayo ka vidiyo akapya odduka mangu mukwano n'okalaba. Ate gwe omupya naawe nja kusaba obeere ng'otwegattako ng'osubscribinga n'akadde n'okateekako n'obeera nga toluuzinga oba n'obeera nga tofiirwa munnange ate bye tuba tutaddeyo. Tuteekayo vidiyo buli lunaku tukola live okuva ku Monday paka Lwakuna saawa zibeera tukola live okuva ku Monday paka Lwakuna saawa zibeera 2 ez'okumakya saawa 7 ez'emisana then ne tukola live okuva ku Monday paka Sunday buli lunaku literally ekiro saawa 2 oba 3 ez'e Uganda tuba tutandise. Olw'omukaaga live ekyukamu ne tugikola ku saawa 3 oba 4 ez'e Uganda. So mbeere bulungi omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo. Tuyina TikTok account osobola okuyitayo n'obeera ng'ogifollowinga kiba kitukolera. Mweraba bantu bange.